GTV for unity and development. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza nyimwe na kumpoza feza GTV program omuvubuka amanya yenze Hamdan Mido. Nyongera okujjukiza nti program ya feno omuvubuka tukuletera ebintu ebyenjawulo era nyongera okujjukiza nti munagwe yekomede kumpoza feza GTV. Tova otoseguka kankoya highlights eziri mu program ya feno tugenda kwa tukuletera obunyomero obwenjawulo. Mu program ya feno mwetogerera kumbeera yoko encouraging okumotivating no kuinspiring abavubuka tukuletera obunyomero obwenjawulo kugeza muri mwaka nyomero nga takatopo wabade tukuletera omuvubuka ali innovative alina innovative mind akanyomero akalanga akakorrect trends tukuletera ebintu ebyenjawulo ebiriko ebibira bitrending mu kaseera ako ebinyumirwe nnyo abavubuka okugeza ku mulundi guno mu program ya feno tukuletedde mu kanyomero kafa current trends tugenda kuletera emotoka ekyasinze okubeera ebbeeyi mu nsi yonna ate ne tukuletera n'emmotoka ekyasinze okubeera layisi wano katale Uganda nti omuvubuka wenna ali eyo eyali badde nga olina ekirooto ekyokuvuga ku mmotoka omanyi ng'omuvubuka endabikayo kyekitiibwa kyo lifestyle yo lifestyle yo nkulu nnyo mu bulamu bwo tukuletera n'akanyumiro akalala ke bayita aka motivation moment tukuleterayo a short story about abavubuka abenjawulo abalina mu bulamu challenges bayiseemu naye nga balina we bakivuunuka gwe naye tukumidde ku mpewo zaffe za GTV tosubwa donna obunyomero waffe bwenkugambyeko obeerako weekuumireko pa programu yaffe gyenakolaki gyenaggwera olwaleero luno tulinamu omugenyi mu studio nga sinababulira mulamwa gwaffe ogwa programu yaffe eno ey'olwaleero njagala nsooke mukama waffe ono omugenyi waffe abeere nga yeintroducinga abeere nga yeyanjula gye muli then oluvannyuma nja kubeera mbabulira omulamwa gwaffe ogwa programu yaffe eno ey'olwaleero mukama wange sebo nsanyusa okulaba nsanyuse nnyo okunkyaza wano leero balamusizza mwenna abalaba GTV era mubeereeko nnyo mulabe omulamwa gwaffe ogwaleero erinnya nze Katende Alex Katamba era nga nze director wa Expaging International mu Uganda kitongole ekyo ate nga tuli mu nsi yonna era nga nze African Ambassador ow'ekitongole kya Expaging International. Omulamwa gwaffe ogwaleero mwenna abavubuka abali abatulaba n'abantu mwenna abatwala ku programu yaffe eno ey'omuvubuka omulamwa gwaffe ogwaleero tugenda kwogera how technology and business can impact the youth oba omugaso gwa tekinologiya mu bizinesi nti bw'obanga mu bizinesi zo ng'oyongeddeko okuba omulembe gwe tuliko kwa tekinologi nti bw'oba otadde mu bizinesi yo tekinologiya oyinza kufunamu otya okubeera nga nawe omuvubuka osobola okubeera ng'olina kyokyusa ku bulamu bwo oba bizinesi yokolaki okulaakulana kati olwaleero tukuleetedde mukama waffe ono wa Expaging International tugenda kuba nga twegeyamu nga twogera ku mulamu ogwo essebo mukama wange mbadde nsaba otunnyonnyolemu Expaging International kuba abantu abali abatwala ku programu yaffe bandyagadde okumanya nti ekitongole ekyo nti bwekiti kikola bwekiti ne bwekiti otubulyeko ne ku services ez'enjawulo nga Expaging International zemuyina neyanza nnyo mukama wange ekitongole kya Expaging International kitongole kiri mu nsi yonna naye nga tulina headquarters zaffe ezibasing e Malaysia tulina ne headquarter ya Africa yonna ebesinga wano mu Uganda so ekitongole kino kizze n'ebintu bibiri abantu bye beetaaga mu bulamu bwa bulijjo tuzze ne tekinologiya ow'ekyasa kya 21 ate n'ebyobulamu abantu ffenna bye twetaaga kuba twetaaga okuba abalamu so Expaging eyina ekintu ekirungi ennyo kyezze nakyo mu bya tekinologi ekintu ekyo ye mobile app eno ya Expaging International egassa ebintu bingi nnyo ebyetaagibwa buli muntu okubeera nga abikozesa okusobola okumakinga ne trend gye tulimu ku mulembe guno ekyokulabirako ojja kulaba nti ensi kati ekyuse buli kintu kitambula na mutimbagano era nkimanyi bangi nnyo abali eyo nga programu yaffe eno ne waba tabaddeeko ku TV asobola ogirabira ku TikTok asobola ogirabira ku Facebook kaakati guno omutindo gwa Expaging International
guzze okutapinga mu future era engombo yaffe egamba nti move your future with expeding kubanga ffe tutapinga mu future tukuleetedde ebya tekinologiya okugeza app yaffe eriko social media eriko instant messengers ate erina ne marketplace e-commerce platform nga kwotadde ne e-booking services okugeza hotel booking air ticket booking parcel tracking e-hailing dealing and transportation nti buli muntu asobola obbeera merchant ku app yaffe okutunda n'okugulirako ebintu ate n'okukolerako social media ye yonna gy'ayagala n'asobola okugobererwa abantu ab'enjawulo nti social media eno ereeta ensi yonna mu kibatu kyo n'oba nga abantu bonna obalina mu kibatu n'osobola okutuusa services zo ku bantu bano bonna sebeera ekirala social media oba technology ojja kulaba nti abantu abagaggawadde ennyo ku mulembe guno bonna bali mu kintu kino era ebyokulabirako omwami ono ow'amaanyi ennyo mu nsi yonna gwe bayita Mark Zuckerberg ojja mulaba nti yaleeta Facebook ate kati yagula ne WhatsApp ojja kulaba omusajja nga Jack Ma ndowooza yasinga obugagga e China yenna nyini app gye bayita Alibaba naye nga product eziriko si zize wabula mmwe muligestalingako ne muteekako ye yateekawo buteesi app yabawa platform kati naffe tuzze ne app yaffe eno oteekako buteesi bintu byo byonna wooli oba otunda muwogo oba otunda kasooli oba otunda matooke kyonna kyotunda oba ngoye teeka ku Expeding International okitunde osobole okufuna tewali nsonga lwaki obonaabona ne renti nga mungi osobola otunda ng'oli waka n'okendeeza ku expenses ngezi eza rent okusasula ebityo okuspendinga ssente stowa bikibwa ebityo wali spendings funa simu yo nnungi babifaananyi teeka ku Expeding kyabwereere era buli muntu wali ogenda ku Play Store woba oyina Android ze simu nga Tecno Itel, Samsung owa iPhone gwegenda ku App Store o downloading Expeding origistalinge ku bwereere osobola okungoberera username yange eri @alexza Alex CZAR so ekyo kijja bba kikuyambako bw'oba olina ebibuuzo ebyenjawulo by'oyagala okubuuza ku ngeri gye tukozesa omukutu guno osobola okwogera n'ombuuza kakati sebe ekyokubiri tulina product era zikolebwa kampuni yaffe neya Expeding in collaboration with Ori Bio Nature. Ori Bio Nature kyekitongole ekisinga obunene mu South East Asia okukola health product ate ne beauty products so kikola health and cosmetics. Ori Bio Nature etukolera eddagala eddungi omuntu lye yeetaaga okusobola okuwangaala mu nsi kubanga ennaku zino n'abavubuka abaffe ennaku zino ndaba ku mikutu ku mitimbagano abavubuka batugendako ng'obudde bukyali n'osanga abavubuka myaka 23 28 bali mu kufa ate nga bafiira mu namba nnene kakati twagalayo okuleeta ku ddagala lyaffe lino erisobola ozimba obutafaali tulina supplement zosobola owa omuntu ate ne stem cell zezo ezizimba obutafaali bwe obw'omubiri kuba omuntu alina cells nnyingi mu mubiri gwe omuntu yenna alina akatafaali kamaama ke bayita mother cell akalabirira obutafaali obulala bwonna bw'olina mu mubiri nga brain cell ey'obwongo bone cell skin cell n'endala nnyingi nnyo kakati mother cell eno eyambako buli kimu okubeera nga kiramu omuvubuka n'osobola owangaala kubanga ennaku zino abavubuka bakaaba nnyo ebirwadde ulcers nosanga omuvubuka nti siina maanyi gakola leero alemedde mu buliri oli nagamba amagumba gannuma
omutwe gunnuma abavubuka tebakola babeera ku mirimu basumagira omuntu wa myaka 28 so jangu okozese product zaffe zino eza expaging zisobole okuwa obulamu obulungi ate nga wokozesa mobile app yaffe eno egenda okubuna ensi yonna sebeera ekisanyu kyenyagala okugamba expaging mobile app emaze tuuka mu nsi 72 kitegeeza ekintu kiina wide range omuntu yenna oba okozeseza app eyo kitegeeza oba otaddeko ebintu byomarketingirako ebintu byoyagala otunda oba okugula kitegeeza obeera okavalinga ensi nyingi ekiina wide range oba okavalinga ensi nyingi oba otunda nsujju e Masaka omuntu asobola oziraba ng'ali Indonesia n'agamba ensujju ezo nzaagala nfunirayo ttani yaazo kugamba tuli mu nsi nga global village ng'oyina totunda Uganda yokka tunda ensi yonna osobole okugula emikisa mingi ogaziya akataleko so ekirala kyenyinza okugamba nti app yaffe eno ng'emaze otuuka mwezi ensi zonna ate erinnya erigiyisa expaging eyina logo yayo X meaninga beyond limitation nti eddidde app zino endala zonna bye zikola n'ebiteeka ku platform emu okugeza social media marketplace messenger byonna biri ku app yemu so kino kiraga nti app eno ejja kusobola okukavalinga ebintu bingi byegenda okukolera ate teri app mu nsi yonna ebadde yatandikidde mu nsi ku lukalu lwa Afirika okuwa abantu emigabo app yaffe egenda ku stock market egenda tandika owa abantu emigabo abanaabeera bagyettanidde mu ngeri gye tugikozesa yesebo so kino kiraga nti future oba ogitaapinzeemu mu kye bayita passive income passive income ze sente z'okola wadde toli involved kino nno abantu mu nsi ezaakula bakikozesa nnyo naffe wano tulina okugenda nga tuzuukuka kubanga expaging ekuleetedde industry 3 ezisinga osasula mu nsi yonna naye zikuteerawo industry ezo mulimu banking sector mulimu technology ne health sector so kati ffe ebyobulamu mwetuli technology mwetuli ate ne finance mwetuli ate ng'era oba otunuulidde obulamu buno obwa bulijjo zezo main like factors ku bulamu kwe butambulira ebintu ebisinga okuba ebikulu kwe butambulira yesebo kati mukama wange mu nsonga eyo awo wennyini kubanga omulamwa gwaffe ogwaleero tuli ku technology oyinza otya okukozesa technology okulaba ng'osobola okuimprovinga bizinesi yo kati mu mbeera eyo mukama wange mbadde nsaba n'abantu bano obalambululiriremu abavubuka abali eyo abatulaba obalambuliremu mulimu omuntu ali eyo nga tali nnyo familia na kigambo technology akiwulira naye nga tali nnyo familia mbadde nsaba osooka olambulirira abantu abo technology kyeki oba technology mu lulimi lwaffe olufuutifuuti babeere nga bakitegeera sebo mukama wange sebo mukama wange neyanziza nnyo tekinologiya atutte ensi kati omuzungu akiyita by storm oba is spreading like wildfire ng'omuliro gw'oyinza okukuma mu kibira ekikalu oba bino ebitoogo ebitera okwaka tekinologi mu lulimi olwangu tekinologi kintu kigazi nnyo naye tekinologi kitegeeza enkulaakulana mu nkola y'emirimu era tekinologi tumulaba nti akula mu bintu ebyenjawulo abantu abasinga balowooza tekinologi ze social media zokka oba byebintu ng'emmotoka naye tekinologi agenda wala nnyo nti mu nsomesa tekinologi akyuse ne mu nzijanjaba ennaku zino ojja kulaba nti baataddewo roboti ezikola ki ezikola sajjale ku bantu omusawo bagikontrolinga bukontrolinzi nga yekola sajjale kakati nti mu byenzijanjaba tekinologi azze mu byensoma ennaku zino waliyo amasomero ng'abaana balipootinga ennaku 2 mu wiiki ku ssomero ennaku endala basomera ku iPad kakati eyo naye tekinologi mu byensoma engeri gye tukolamu emirimu ekyuse era w'obanga tokyusiza ngeri gy'okolamu mirimu oyinza okulemererwa mu senkyalo eno gye bayita ekyasa kya 21 kubanga
ojja kutunuulira nti engeri gye twalindangamu emmotoka ebiseera biri ebyedda ng'olina okugenda ku kkubo eno neekuyitako eno neekuyitako naye ffe abantu ababeera naddala mu bibuga teweetaaga kukola ki kuyimirira ku kkubo osobola okukozesa app waliwo app eziringa Uber mu Uganda tulina Faras Malaysia balina gye bayita Grab osobola okugiteeka ku ssimu pikipiki neekunona ewaka oba emmotoka neekunona tulina abantu ng'obeera waka n'otumya emmere wano mu Uganda tukozesa nnyo Glovo esobola okuleetera emmere ewaka engeri gye tuterekamu data teweetaaga tambula na hard disk edda twalina tape twalina floppy disk twalina hard disk flash teweetaaga bisitula bikumenya oba file weetaaga kye bayita cloud storage tereka ebintu byo ku Google Drive ne bw'obuza essimu yo ogula ndala oba laptop ndala kasitologingamu email yo ebintu kati ebyenkyukakyuka mu nkola y'emirimu mu lifestyle yonna oyo yenna technology era bwe tumwembulesinga ne tumuyingiramu aba asobola otuggulirawo enzigi n'asobola okuadressinga ebizibu bya 21st century kubanga ebizibu bye tulimu ebiseera bino ng'ebbula ly'emirimu bijja kumalibwawo technology ow'ekyasa kino kale mukama wange kale n'olw'ensonga eyo mbadde nsaba abatulabye abavubuka bonna abali eyo nti being program eno nti yabavubuka twagala nnyo okuyambako abavubuka abali eyo abaswagolinga mu bulamu era omulamwa gwa programu yaffe eno twagala nnyo okukyusa like changing and improving the lives of the youth nga tuba twagala ti omuvubuka otunnyonnyolemu abavubuka ti omuvubuka ali eyo ayinza kukozesa atya tekinologi oba ayinza atya okukozesa katugamba oba essimu ye kubanga essimu nayo it's part of technology ayinza atya okuba nga agikozesa nti ne bw'oba oyina ka bizinesi akatono akali eyo kale katusooke twogere ku muntu ayinawo olwedde entandikwa nga ayina ka bizinesi kakola ki kayina tumunnyonnyole tumubuulire ayinza tukuba abantu bangi bali eyo bamanye essimu nti jasi yakusindikirako message nakola ki ku receiving cause katwaga muvubuka ali eyo tumunnyonnyole engeri gy'ayinza okukozesaamu essimu eyo okulaba nti oba olina ekintu kyo ky'otunda nti osobola okukozesa obulungi essimu eyo n'obeera ng'omarketinga ebintu byo n'obeera nga nawe ogaziya ku customer base yo ng'okozeseza ssimu yo nga nsaba obanyonyole mukama wange sebo essimu kintu kikulu nnyo mu tekinologi era nze ŋŋamba nti essimu kumpi ye tekinologi akulembera kati mu kyasa kino kubanga yalina communication yevuddemu ekigambo kye bayita global village nti ensi yonna kyafuuka kyalo kimu ennaku zino ndaba waliwo challenge ze bakola ku TikTok nga sound evudde mu Uganda n'osanga abantu mu Europe bonna ng'eyo sound gye bagoberera kitegeeza tuli ku kyalo kyekimu okubeera e Kampala ekyalo London kibanga ekyalo ekiriwa ewalala mu nsi y'emu kubanga ekikolebwa wano kituuka ne wali kakati essimu bwetyo weeri essimu eno osobola otya ogikozesa oba tekinologi omukozesa otya gwe ng'omuvubuka okwejjayo sebo nga bw'ombuuzizza nja kutandika nekyogambye omuntu ayinawo ka bizinesi ke kubanga tekinologi ayamba omuntu owa bizinesi ate n'atalina era saagala abavubuka baddeyo bagambe siina mulimu woba toyina mulimu osobola okukozesa tekinologi n'oyitawo ekisooka omuntu olinawo ka bizinesi ko tobeera na bizinesi mwaka gumu mwaka ebiri myaka esatu nga bizinesi ekyali ku levo y'emu bizinesi yo tekyuka bizinesi olina ogyongeramu amaanyi okugeza osobola oteeka bizinesi yo ku mikutu egy'enjawulo tulina ennaku zino TikTok etrendinga nnyo mu Uganda tulina Facebook kati tuleese expaging ate eyina ebyokufunamu ebisingawo nakwo osobola oteekako ebyamaguzi byo tulina osobola n'okuteeka ku Amazon eyo yansi yonna e-commerce marketplace akatale k'omubwengula kotasobola kukwatako tulina kye bayita Alibaba tulina eBay tulina Shopee tulina Jumia tulina Jiji osobola okuteeka ku mikutu nga Instagram yonna n'olangirayo
kati bw'olangirayo mulimu ebintu ebyenjawulo ebizze. Yes sir. Buli woba olina ekibuuzo kyonna ekikusumbuwa tekinologi ekuwa ebyokuddamu. Yes sir. Tulina kye bayita artificial intelligence. Bw'omuvubuka osobola okukolayo akantu katono nnyo, osobola okuteekamu akasente katono, osobola okuddira kye bayita AI, artificial intelligence. Yes sir. Osobola otuukirirewo omukugu oba abatamanyi ffenna okwexpaging tubayambako. Yes ne tukulaga nti artificial intelligence yeeno engeri gy'ogiconnectinga mu bizinensi yo nti n'owoba weebase bizinensi yedduka essaawa 24. Yes wano mu Uganda ndaba abantu baggalawo bizinensi ssaawa 11. Awo ssebo tuba tetukola. Bwe kiri ensi ziri ezikuze abantu bakola 24 hours. Yes sir. Ne bw'ogenda ku marketplace n'otumya emmere ssaawa 9 restaurant ziba nzigule. Kaakati artificial intelligence ekuyamba esobola okuddamu ebibuuzo, osobola ogifeedinga information yonna ekwata ku bizinensi yo. Nti nze Patrick ntunda ngatto size bwe ziti, mulimu ekikabu ekiti n'ekikabu ekiti n'ekikabu ekiti. Omuntu buli waabuuza ekikabu ekiti okiyina, artificial intelligence emuddamu. Buli kimu ogiconnectinga. Tulina ze bayita automated ads, advertisements. Yes sir. Abasinga singa obulango bwo buno obuteekamu amaanyi. Nze ne wemba nscrollinga ku Facebook, ne wemba ndi ku mukutu mulala, ka advert kasobola okwereeta. Bwe nkakoonamu kantwala ku merchant oyo, ne nsobola olaba ebyamaguzi bye ne mmugulako. Kati ojja kulaba nti tekinologi asaakinga abantu. Osobola okukola post emu, kuba buli wookola post katugeze oguze post ku Facebook. Facebook yeebanga eguze data w'abantu. Ekyokulabirako Coca-Cola we introducinga product empya. Bakyakulabirako tukozese kampuni eyo. Katugeze ereese product empya. Product empya n'egiteekawo nti tuleeseyo soda ompya uno. Yo kyekola esasula social media nga Facebook. Yes sir. Facebook ejja kugula data wammwe mwenna abantu abali mu location. Kampuni eno weereeta product yayo empya. Mwenna musobola olaba post eno mu lunaku lumu. Kyova olaba osobola olaba post nga yateekeddwayo jjo naye ng'eriko miliyoni 10 ez'abantu nga bagirabye dda. Kubanga yo eno Facebook ebayambako bapushingira abantu bagirabye. Ebayambako bapushinga okimaka okigaziya mu bantu ba viewers basobola ofuna numbers. Ya bakirabe. Kati naawe osobola okukozesa akasente k'akatono k'olina. Twala 2 n'obaako data gw'ogula. Osobola okuteekayo oba ngattoyo oba simu yo oba lumondewo abantu 1000 ne balaba ekintu ekyo mu lunaku lumu. Ku bantu 1000 tosobola bulwako bantu 10 bakugulako. Post yeyo weeba emuvinga buli lunaku oba osobola okuguza ebintu byo abantu bangi. So social media eno nungi nnyo nti ejjawo brokerage. Kyetuyita brokerage emiziziko egiyinza okubaawo babulooka nti teweetaaga muntu yenna kukonectinga. Wabula gweoteekayo ekintu kyo otuukira ddala ku bakonsuma abasembayo omulundi gumu. Esebo kati ndowooza ekyokubiri wabadde obuuzizza ate atalinawo bizinesi. Naye mulimu era oyo omuvubuka ali yagamba naye talinawo bizinesi naye ayinza kukola atya. Kati omuvubuka nga tolina bizinesi yadde gy'okola mu ngeri ennyangu oli unemployed, tolina mulimu, osobola okukozesa social media kubanga weetaaga kuba na simu yo ye capital ne data. Ne bw'oteekako data wa 5 oba 1000 osobola ofuna gwokolagana naye kubanga ensi kuyiiya. Okugaggawala si kuba na capital w'obwongo. Bw'oba ne capital w'obwongo osobola okuyitawo. Osobola ofuna omuntu yenna gwokolagana naye mu kibuga. Omuntu ayinza obba ne store ya bizimbisibwa
store ya ngoye yangatto osobola okugenda n'oyogera naye n'omugamba njagala kukuyambako mbeere kitunziwo kuba obwakitunzi bulimu ssente mu nsi yonna byebimu ku bintu ebisinga mu ssente kubanga teweetaaga gwate kusuubula gwekikyo kutuusa bintu kuba byagala okolagana naye n'ogamba engatto zo zino kanzikutundire gwe n'ogenda n'ozikuba ebifaananyi nasimu yo n'oziteeka ku status yo n'okuliyetinga page zo ku social media abantu abatandika okugulako ebintu gwe ng'oteesezza ne mukama wo nti wekiba kyebiri nze eno ngenda bagamba 3/4 buli wootunda oba okuŋŋaanya kapito owuwo ng'ate okozesa kapito wa mulala so abavubuka abali mu kibuga abatandise ozuukuka bakola ekintu ekyo toyina tuula waka kulinda mulimu gwe wasoma kituufu tandikirawo era mu mbeera eyo ninawo ka experience naliko ku mutaasa awo era bw'oba ogenze ku mutaasa ojjalaba abavubuka bangi abali awo abeeta naye nga tebalina maduuka gali specific nti geegano naye yabeerawo nti bw'alaba omuntu yenna azze nga alina kyanoonya anoonya kyaji anoonya simu yakugambirawo nti brother oyagala ki bro oyagala simu oyagala kikaye kyakola ajjawo n'akukwata bw'oba oyagala simu ye n'agenda babeerako ne bannaabwe babeeranga bo babulooka abaako ne bannaabwe ab'amaduuka abo balina amaduuka kati yajja nti oba oyagala simu nti oba oyagala samusanga nga yakutwala ye ng'ayogera n'oli nti ono kasitoma ayagala essimu beeyi bweti naye nze mbadde nkoze eki mugambye bweti n'abeera ng'asobola okubeerako ng'alinako enfisi gy'afuna naye nga bavubuka byomulanga nga talina mulimu gwankalakkalira nti gwe guno gwakola naye ate ng'asobola okubeerawo nga bw'ogambye nti obwakitunzi bukola n'abeerawo ng'asobola nga alina ne famire asobola ogirabirira ate oba olyawo n'obulamu bwokukola ki okubeera nga bugenda mu maaso nga butambula era tuwongera obbakubiriza abavubuka mwenna abali eyo muzuukuke kati mukama wange mu kaseera yadde akadde ndaba katuliridde empinga naye mbadde nsaba twogereko at least ne ku negativity oba like ku negative side of technology kubanga kimanyi buli kintu ekirungi kibeerako n'ekibi kyakyo yese mukama wange mbadde nsaba twogereko ku nsonga eyo ebibi ebiyinza okuva mu tekinologi weebiri bingi era we tuba tusomesa abavubuka abaffe wano omulamwa gwaffe twagala bakozese tekinologi bayitewo kyokka ate asobola obbaleetera ebibi era twagala babyegendereze ebintu nga bino waliyo okusaasaanya amawulire agatali matuufu gayinza okukola ki okuleeta ebintu ebitali birungi mu society so omuvubuka yenna alina okwekennenya amawulire agasaasaana ate tekinologiya ono eriyo n'abamukozesa okunyaga abantu waliwo ennaku zino ekigambo ekitambula ennyo kyebayita scamming scam oli n'akuleetera ekintu n'akugamba teeka wano ssente kijja kuwanga ssente bwe ziti buli lunaku ebyo byonna muba mulina obyekengera olina okusooka okwetegereza ekintu kyonna kye bakuleetedde ate tekinologi atambuzizza n'obugwenyufu bungi mu nsi yonna nti nga bwe twagambye is a global village nti obugwenyufu obuvudde eno ennaku zino ndaba ne mu Uganda wano nti tulina abantu nga boogera ebigambo ebitali birungi ng'omuntu mukulu myaka naye ng'abiyisaawo buyisa so ebintu ebyo nabyo osobola okukola control yo ku social media yo ng'olina ebintu by'otasubscribingako nti bino onayogera bino na bino geoscrollinga nga TikTok ngezi nnyo erina artificial intelligence eselectinga byogoberera era wogoberera nnyo ebintu ebikuzimba nga byogoberera nga programu zino ejja baze kuleetera zokka ezikuzimba biri osobola byewala n'ebirala ebibi bingi nnyo byereeta ate ebishoteninga n'obulamu bwaffe kuba ennaku zino tufunyeyo abantu awo oli n'abeera addicted nnyo ku ssimu nekireeta media overload media overload eyo esobola okutta ssero z'obulamu bwo n'ofuna insomnia era ennaku zino abantu abeera n'essimu emala kugwako muliro ne yeebaka abamu aba ne power bank mu buliri nosanga power bank yayabise nemuttira mu buliri oba alwadde insomnia yeebaka ku ssaawa 3 otulo tumutwala obudde bukya kitegeeza n'obudde obuba bunaako lweba tobulina kale mu mbeera eyo tusaba mugenyi waffe osiibule kuba tulaba era tweyanzeega ebirowoozo byo byonna byonna byotuwadde nkimanya abavubuka bali balina kye bafunyemu mbadde nsaba osiibule kuba tulaba sebo mukama wange abatulaba mwenna mwebale kubeerako musigale okugoberera GTV ebaweereza ebizimba
nsigadde nze Katende Alex Katamba, African Ambassador wa Expaging International mu Africa yonna, era abavubuka abaffe bonna bagadde okumanya engeri y'okozesaamu emitimbagano gino mu ngeri entuufu basobola otutuukirira otutuukirira ne tubayambako ku kintu kino. Kwe tuli ku mitimbagano gyonna, osobola ogenda ku Facebook, Instagram, TikTok notekamu Expaging International ojja bba otulaba. Ate temwerabira okudownloadinga app yaffe ya Expaging International. GTV for unity and development. Mbaliriza nnyo mu kanyumeyo kaffe kano aka current trends. Mu kanyumeyo kaffe kano era nga bwe nakugambye oba bwe nakusuubiza nti mu kanyumeyo kano tukuleetera ebintu abavubuka oba katugambe tuleeta ebintu abavubuka bye banyumirwa ebiri mu lifestyle yaabwe. Kati olunaku olwaleero mu kanyumeyo kano aka current trends tukuleetedde emmotoka esinga okuba ey'ebbeeyi mu nsi yonna. Omuvubuka olwo lwaki tukuleetera ebintu bino mu kanyumeyo kano aka current trends? Ti omuvubuka yenna, omulamwa gwaffe twagala omuvubuka yenna ali eyo akulaakulane yezimbe. Katukuleetera ebintu nga bino eno okubeera nti omuvubuka yenna ayagala okukulaakulana olina okubeera nga weegomba. Okitegeera? Yesu lwaki tukuleetera ebintu ebyenjawulo abavubuka basinga okwettanira okugazanga emmotoka like brands eziriko ez'amasimu ag'enjawulo, amamotoka agaliko ag'enjawulo agaliko agatrendinga. Tukuleetera ebintu bino omuvubuka yenna ali eyo osobole okwegomba. bw'oneegomba ekintu ng'okyagala kitegeeza kiri ojja kuba weekubiriza, kijja kuleetera okwekubiriza obeere ng'okola nnyo obeere ng'okifuna. Kati olwaleero nkuleetedde emmotoka ekyasinza okuba ey'ebbeeyi mu nsi yonna, bagiyita Rolls Royce Deeptail. Oba oli awo osobola okugenda naawe n'obeera nga Rolls Royce Droptail, osobola okugenda n'oginoonyerezaako. Emmotoka eyo nga egula obukadde bwa $32. Muze Uganda emmotoka eyo ebeera egula obuwumbi, wuliriza bulungi, ebeera egula obuwumbi 14 mu miliyoni, egula obuwumbi 14 mu miliyoni 768 n'emitwalo egigwamu 8 nga ali atubuliza. Era emmotoka eyo oba ogyagadde naye nga eri ku market essaawa zo, naye nga so far right now ziri units 4 zokka mu nsi yonna ze baakakola. Producer ajja kuba kuteerayo ebifaananyi eby'emmotoka eyo obeere ng'ogiraba. Kati okwogerako ku gundi features ez'enjawulo z'erina emmotoka eyo, emmotoka eyo erina removable hard top oba giyita oba convertible, nti basobola okugijjako, babeera basobola okugijjako. Gundi engine yaayo erina 6.75 litre twin turbo V8 engine emmotoka eyo. Era erina ne gundi eno removable top yaayo ya carbon fiber. Ali eyo osobola kubeera gwali eyo osobola okuba ng'oginoonyerezaako n'obeera ng'ogiraba. Emmotoka eyo yanzigi 2 era nga yo etwala abantu 2 bokka. Texas nga bino ebyaffe eby'e Uganda. Era emmotoka eyo okugezaako okwogera ku mbeera yaayo nga interior yaayo bagizimba nga bakozesa wood, nga bakozesa leather wamu ne metal munda yaayo. Ojja kubeera era osobola okugirabawo ku screen yo, ojja kubeera ogyetegereza. Emmotoka eyo gyeri erina ebintu bingi nnyo ebyenjawulo. Esobola okwakisereratinga okuva ku 0 paka okutuuka ku 60 mph in just 4.8 seconds. Kitegeeza emmotoka eyeddukira ddala ng'erina speed era n'ekirala erina top speed of electronically limited erina 155 mph. Abategeera eby'emmotoka ojja kubeera ng'obitegeera bulungi nnyo. Era emmotoka eyo osobola okubeera ng'ogigugolayingako, osobola okugimanya. Emmotoka ekyasinza okuba ey'ebbeeyi essaawa zino currently ku katale k'ensi yonna bagita Rolls Royce Doptail. Emmotoka eyo kweri. Kati ate tukomye okole tukuleetera n'akamotoka gwe omuvubuka ali wano awa Uganda akaba mufuna mpola. Akamotoka ako kosobola naawe okubeera ng'okeesobolera omuvubuka ali eyo. Jjukira ti omuvubuka bw'oimprovinga lifestyle yo ebeera naye okuyambako okubeera ng'osobola okustrivinga mu bulamu buno bwe tuyitamu. For example omuvubuka ali eyo, lwaki tukuleetera ebintu bino nti woba olina akamotoka kakwogerako value. For example mirimu ng'egimu abamuruka bali babuloka b'amataka ab'amayumba, toli wakuba ddiiru ng'akuwadde ddiiru ye nti ayagala okugula ettaka lya $1,000,000 ng'akulaba ng'ozze ng'opaakinze
alina value gyakola ki gyakongerako. Kati akamotoka kano akakyasinza okuba akalayisi ku Ugandan market bakayita ka Suzuki Outro, kwe kali ku katale ka Uganda ke kakyasinza okuba ak'ebbeeyi amanya akalayisi ku katale, era nga akamotoka kano kisinziira price yako esinziira ku modo yako mwaka ki. Naye nga akamotoka kano katandikira ku $7,000,000 eza Uganda wakati wa $7,000,000 paka $3,500,000. Naye nga akamotoka ako kasinziira ebbeeyi yako esinziirira ku ki, ku modo yako. Kitegeeza akamotoka ako $7,000,000 eza Uganda okusinziira ku modo gy'oba oguze oba okajjayo nga kapya mu bondi kwe kali ku market. Akamotoka ako nawo kanjawulo, kati ka abantu bana naddala abantu abali eyo nti olina abaana kutwala abaana ku ssomero oyagala kubeera ng'olina emirimu gyo gy'okoleramu. Kati ka abantu bana kalina cc 8 petrol engine, kalina transmission yako kali both manual and auto. Kalina safety measures okugeza nti kalina ABS oba oli awo giyite anti-local braking system, kalina ne EBD electronic brake force distribution. Akamotoka kalungi nnyako ate kalina ne gundi front airbags ez'enjawulo, maaso awo kalina dual front airbags, kalina ne high tensile steel body, kalina ne boot space nti kalina boot emega osobola okubeera ng'oteeka ebintu byo. Akamotoka ako kalina ne gundi ne rear parking sensors, oba oli awo kalina ne gundi integrated music system. Kati omuvubuka ali eyo akamotoka ako osobola okafuna katandikira ku millioni za Uganda 7 kalayisi, kayisobola okubeera nga kalina kyekakongerako mu lifestyle yo ng'omuvubuka. Okiraba akamotoka ako osobola okugenda mu bondi, kwe kali wano ku Uganda market we kali mu bonds abeera akagadde, osobola ofuna akamotoka akamuvubuka ne kabeera nga kakola kikasobola okukyusiza embeera, kalina value gigagaddako. Jjukira omulamwa gwaffe wakubeera nga omuvubuka okulaakulana weeyongerako value. Kaba kakugattako nnyo abalina emirimu egy'enjawulo nti oli bulooka bw'opaakinga emmotoka era oli alina ekifaananyi kyakola ki, tajja kutya kuwa ddiiru ya bukadde na bukadde. Naawe ali eyo nti olina famire baana batwala ku ssomero, akamotoka ako kalungi nnyo ate tekanywa nnyo. GTV for unity and development. Timbaniriza nnyo mwenna mu kanyomero kaffe kana akatopowa badde, era nga bwe twabasuubiza nti mu programu yaffe eno muvubuka mu kanyomero kaffe kana akatopowa badde tukuleetera abavubuka abali innovative, abalina innovative mind, nga balina ebintu ebyenjawulo bye bakola ebisobola okugatta ku bulamu bwabwe buno bwa bulijjo. Era olunaku olwaleero tuli wano eno Bulenga, tulina be tukyaliddeko basangibwa wano e Bulenga, tuze nabo tulabe mbeera ki gye bayitamu, biki okunyigirizibwa n'okusoomozebwa kwe basanga ku mirimu gyabwe okubeera nga bakola wakangono ow'enjawulo nga gw'omulaba. Jangu tugende tubalabe tulambe leero nabo obeere ng'olaba abavubuka abali innovative ebintu ebyenjawulo bye bakola. Abeeno sebo omukulu sebo nga nsanyusa okukulaba sebo. Nango okulaba sebo. Nsanyukidde ddala sebo okusanga. Kale sebo. Obulamu bugamba bulungi sebo. Bigenda bitya? Mpola mpola. Emirimu kola tukola. Gitambula gitya? Mbadde nsaba osooka oyogereko eri abatulaba oba nnyonnyo obabuulire amannya go ggwani. Amannya agange bampita Kayanja Geoffrey Chiyita. Yes sebo. Nga kampani eno gye bayita Royal Treasures Limited. Royal Treasures Limited. Yes sebo. Nga musangibwawa wano? Tusangibwa wano Bulenga Bbira. Yes sebo. Yes sebo. Mukola biki ebintu ebyenjawulo kwa tuzze tulina bye tulaba oba oli awayinza okuba nga liwo ebintu ebyenjawulo tutalaba ebikali. Royal Treasures Limited ekola ebintu bingi naye nga byonna biri mu ttuluba erya art. Yes sebo. Naye nga ate si art ono wabulijjo abantu gwe bamanyi tukola ne art omulala nga ow'ennyumba kati oli atusanga ku nnyumba ate n'atuyita abazimbi naye nga art gwe tukola ali wide. Kati ow'ennyumba nga bono gamba interior designing nga mukola designs z'ennyumba ez'enjawulo nga bw'olaba pira eyo pira ezo bwe zityo interior design yenna. Yes sebo. So tukola bingi compound designing ati ono wa sculpture obusiigo obusiizi ne pencil oba langi. Yes sebo. Ati yenna. Yes sebo. Kati twe tusaba otubuuliremu omulimu guno ogusanze otya? Soko tubulireko birungi ki byogusanzeemu nga tunako ebirungi byogusanzeemu kabo omanyi programu yaffe eno nti omulamwa gwayo ku motivating okwencouraging n'okwempowering abavubuka abalina ebintu ebyenjawulo byebakola ki byebakola. Kati mbadde nsaba otubuulire nga tonaba natubuulira birungi ki byogusanzeemu, soko otubuulire ati kigwe mulina ebintu ebyenjawulo kuba kati wano ndaba eno bagiyita batya oba eno? Bagiyita kudu.
eno bagita batya kudu bagita kudu erimu oli ayinza ogiyita engabi atugambe eri mu famire eyo naye ng'eno kudu zisangibwa Kenya wano teziriiwo nnyo kudu kuba kati mbadde njagala otunyonye ku bintu bino ebyenjawulo omulabi eyo nga tetunaba kubuuza bingi abeere ng'alaba artwork gwe mukola ki gwe mwina ate kati kano kaki waliwo kati kano kendaba kano kagabi kano ke tuyinza okuyita akagabi oba empala ensolo ze bayita empala ezasangibwanga e Kampala era ogiyita Kampala olw'ensolo ezo empala ako nga kabaka agenda okuyiga ne nga agenza empala ekivaamu Kampala embiraba wano olina waako ow'enjawulo kakino ndabanga gulobu nsaba nazo tutunnyonnyole naye ndabanga gulobu eno yennyini ekisobola otunnyonnyoleko n'abatulaba eyo kino kikoze nga nfumintiriza ku seŋŋendo ze tulina oba planets ez'enjawulo kati eno yeringa earth gye tuliko planet earth era nenteekamu equator then waliwo endala eri awo entonotono yite nga Jupiter n'akatono ka Pluto naye ng'egenda kuba water fountain kigenda kuba kiyiwa amazzi kali akatono ke kagenda okuyiwa amazzi nga kayiwa ku kino ekisegeeza ate naba kuggwa bulungi ekyali kwegamba ekyali mu process naye nga okyagizimba mpolampola insight yeeyo ekwata ku planets kati ate kano kuba eno waliwo gundi zino nene eringa nga fountain oba tunnyonnyolemuko abatulaba eno kano ka groto eno groto y'abakatuliki ebeeramu first family mutera okubaamu Maria Yesu buli kereziya ena groto naye kati eno yali ya muntu waka ebeera waka ntonotono naye nga tulinawo nawali groto ennene wali kubanga tukolera wano nawali bibiri nabyo mbirengedde nabyo byammwe kakati mbadde nsaba tulabeko ne ku gundi bino nina ebintu wano byendaba eno gundi yengo yeki otunnyonnyola olaba abalabi nabo abali eyo babeere nga bafuna kuwaako balabe ebintu ebyenjawulo byokola wabo bannannyiniyo abagirina ku kabonero kaabwe katugibakoledde edipictinga akabonero kaabwe egenda mu north eyo egenda mu north so tugibakoledde bandibadde bagitutte naye tebannaba kugitwala nga baginona essaawa yonna baninyini babira bagitwala kakati waliwo eno ndabanga embwa eno mbwa enjizi omuzungu gyayita hunting dog kati eno embwa erina kali kakudu kati eno embwa eringa egoba kali ebuuse ebitiititi bino n'amayinja eraga nti ebuuse n'eri era ebuuse ekiyinja so eno egenda kuba mabega waayo kitegeeza bitambulira wamu nti kino kirina kubeera n'ekkudu eri egiri mabega composition olugero okuggwayo biri bibiri omulimu gwonna gwona tugulaba era tugweyanzizza kati ebisigadde pulezida bajja babirwe kakati mbadde nsaba kubuuzaamu sooka otubulire birungi ki byosanze birungi ki byosanze mu mbeere mu mulimu guno osooka otubulire ebirungi byosanze ebirungi bingi kubanga ebintu byonna byennina bijja mu mulimu guno tewaliwo kintu kyamaanyi kirala kyenkola okugjako guno omulimu guno so byonna mbijja muno okugjako n'okumiitinga abantu ab'enjawulo kati namwe mba miitinze lwa mulimu era gwe gutuleese genda mu nsi ez'enjawulo kubanga ntambudde ensi eziwera naye nga mulimu guno gwe gukutambuza ate sigulangako tiketi ya nnyonyi bagigulira bugulizi bakuteeka mu tambula wano mu Africa, Asia, kwegamba okutwaliza wamu ebirungi bingi byogufunyemu oba oli awo manyi mulimu abamu oli ayinza obutatumalirayo birungi kalinga mulimu abamu abasambi bakapiira akugamba nti anze guno omupiira nagufunamu n'abakazi kale era byonna n'abakyala nabo guba mulimu gwokola era ogenda okulaba nga n'omukazi era wamufuna era inline nti wasinzirirawo nti yajja olwekyo ekyenjawulo agenda okukola awantu n'omulaba n'omutegeera n'akutegeera ng'olaba naye ngera omufunidde mu mulimu ogwo yesebo kakati twaba tubuuliremu kati challenge eziki
challenges zeweesanga ku mulimu guno ebintu byewali yadde oyagala oba oliawo abatulaba eyo bebabeera nga bakuyambayambaka be basobola okuyambamu kuba waliwo abatulaba eyo nga yali agadde like okubeerako nga kuteekamu ka push up oba capital push up otubuulire challenges zemufuna challenge temwandibaddemu challenge ziryawo z'amaanyi kubanga capital asinga wano mutwego na mikono omuntu aleeta omulimu ajja kuwa like deposit otandikira ku ssente ze so wano emikono gyo wegibaawo n'omutwe already oba mu kintu so tewandibaddewo challenges ziryawo kujjako nti challenge ziyinza kuba mu baclient muwadde omulimu ayagala gusasula that kind of a thing naye nga tewaliwo challenge ziryawo zakawaganya ziryawo nti ziremesa nnyo kutaataganya kwegamba mu njogera ennyangu sofa bikutambulira nga we wabibala bitambula bulungi esebo amiina mpozi nze kyembadde nsuubira kale nga mulimu challenge abasinga bye mugendako nga balina challenges ng'oli agamba tetunaba kugaziya bakasitoma tulina batono ng'ate ffe omulamwa gwaffe nga GTV nti bwe tukuleeta omuntu nga gwalina innovative mind tetukuleeta bakama baffe oba abatulaba eyo ku mpewo zaffe nti tugezaako kugaziyiza customer base nti oyinza okuba kati wano nga bw'oli ebulenga ng'abakumanyi oba abakulaba be bano abakwetoolodde wano naye ng'abantu abali mu bitundu ebyenjawulo okugeza ng'oba Masaka okugeza oba nga Kabaale naye nga bali interested ne waakono gwokola naye nga tebakola ki tebakumanyi kati ffe nga GTV mu mbeera etujja ne tugezaako kugaziyiza customer base tutya tugaziyiza bizinesi ne tugikuba abantu nti bwe tujja wano eno abantu abali abatulaba nti yandibadde ayina mu kirowoozo nga yagala waakanga ono ekintu nga kino ajja kumanya woosangibwa ajja kubeera omuntu yenna ali impressed kitegeeza ajja bba kunoonya kitegeeza tuba mu mbeera etubeera tugeola tukoza ki tugezaako okugaziya customer base yammwe okulaba nga namwe mukola ki nga mukulaakulana naye nga omulimu gwo gwe mukola ogw'ettondo gwongulabira ddala gwanjawulo tugezaako gikola mu biti byonna kati eno eyo gye tuyita relief sculpture era mbayenda kuba nti ndabanga Mandela osobola mulabira wano tusobola mulabira obulungi wali esebo kati ono Mandela agenda Rwashamire agenda Rwashamire gye batadde ekyuma ky'emmwanyi twakola president then tugenda kukola Mandela tugenda kukola Julius Nyerere mwalimu then tukole Kwame Nkrumah ne Thomas Sankara kugamba mu project eyo mwagala kukola ku ba African heroes mubere nga mubakoleramu ebintu ebijjukizo ebyo kati ababa bageze ku kyuma kulambula business babalaba those great African leaders nti muleeta ba great African leaders abalina ekintu ekyenjawulo nga mu mbeera ey'okubajjukiza ng'ebijjukizo gye bali mukama kati mu mbeera eyo badde nsaba otubuuliriremu like otubuulire wafuna otya ekirowoozo what encourage ki ekyakusindiikiriza n'okufuna ekirowoozo ekigamba nti kantandike art ono ze ati mutandikira ddala kuva buto kuva P1 kubanga nzijukira bulungi P1 nga bwe ntwala ebintu byayi mu container sibirya ndya ku byabalala ntya okukubira Swaziniga mu kitabo nekubiramu Rembo Bruce nompaka balagala erindazi kati ebyange nina bizaayo buzza so ati namuta eranze baticha wabani abansanga tebeewuunya kubanga nkikozedde ddala kugamba gwe kyali kya musaayi kintu kyo nti nawe walabiraawo kati bwe tuzze tusoma primary twalina teacher yali so innovative Miss Namboze resting in peace yafa yatuwanga nga tikyaluddewo okujja n'ateeka omulamwa ku blackboard nala mukuba ekyo the accident the hunter kyo nakyo kirina engeri gye kyatupushinga abalinamu ekintu ekyo kati we tugenda mu secondary kati atawo nentandika oddala okukolera ddala art kati ate nga buli wentuuka nze mba mbasinga buli wentuuka kati nekinkwata nti ndi artist kifugamba walinga ali mu kisoma naye nga ate gwe kyali mu musaayi kiri mu musaayi tugenze ku elevo nga mukola netugenda e Makerere ngenda e Makerere
mukoze nemaliza nentandikira ddala okukola okitegeeza ati waakono omulinamu ne diguri kwegamba kintu kyali kya musayi naye ate n'okisomera neweyongera kikugiramu era era mbiraba osobola okulaba ati waka aliwo noyada nti omuntu ono ati yagwira kigwire era omulaba nga muntu tukola ekintu netupaying attention to detail era ndowooza kyetusingako abantu abasinga detail ekintu tukikolera ddala n'olaba nga kirinaanye kiri kyennyini nti woba olina ekifaananyi kyokola naye ddala ekintu kyokola ofuba okulaba nga kijja ekifaananyi kyekyo ekintu kyennyini ekisooka ekintu okisomako kati nga bwe nali e China bintu bingi bibampa okukola e China nakolayo ebikere 2 nenkola flamingo nenkola ebyennyanja nenkola ezike omutwe naye ng'ogwo nagukola nga challenge nasanga balina omutwe naye nga poorly done nengamba bano kambalage nti gano amazike gali waffe naye nkola ezzike nakola ezzike nga buli lunaku banzimbako akayumba nga bamayo banina mashini ebala nkozesa mikono so ekintu osooka n'okisomako n'otegeera bwe kifaanana bwe kyeyisa n'osobola okijjayo abalala kye batakola ekitegeeza waakono ofuniddemu ddala ebirungi bingi kuba oba ogambe nti watuukako ne China nga China, Hong Kong, Ethiopia, Congo, Rwanda, Tanzania, Sudan, ensi ezeetoolodde wano kale tolaba era abavubuka abali eyo mwenna abatula bino bye tubagamba omuvubuka olina okubeera ng'olina innovative mind olina okubeera ng'olina innovative mind ng'oli muyiiya ng'olina ebirowoozo ebyenjawulo ng'osobola okubeerawo n'obaako ky'oyiiya naawe n'obeera ng'oli eyo ng'osobola okubeerawo ng'osobola okwetandikirawo omulimu n'otalinda bulinzi kunoonya mulimu okitegeera n'obeera nga tolinda kunoonya mulimu kaakati twetusaba abatulaba eyo bakubirize omuvubuka ali eyo atulaba mukubiriza otya abavubuka kyensinga obakubiriza okufaayo ennyo ku talenti zaabwe bwaba okola talenti yo tewaba akuwunyamu kituufu tewaba akusobola kyokola kiva wala nnyo kya bwakatonda kituufu naye bw'ojja n'okola kino ekisome anyone can do it kituufu tobalanze ebintu bingi byenkola wano ne bye nasoma nabo abamu ne bagamba nti gwe bino ate wabisomerawa kati ekyo kiva ku kiri talent kiba kiva beneath you walamuggwe ate oba ne passion kya bwakatonda so bafeeyo nnyo ku talenti zaabwe n'abazadde mbakubiriza olaba omwana ng'alina ekintu kyageegenya muyambe agende nakyo ne bw'aba dokita ne bw'aba kino aba akikola abantu bangi betulabye abanene ng'alina omulimu gwa bbeeyi naye nga wawa ekintu kyakola eno nga Jennifer Musi yalina ofiisi ennene naye nga keeki zazikola kitegeera so talent kikulu nnyo kale tweyanziza mukama waffe tweyanzege tweyanziza yenna waakono katusabe abali eyo bonna batwako mpewo zaffe eza GTV era nze ndi mumativu nti tojja sigala kyekimu nti wakawo abantu bagenda kuba bamulaba era ojja kulaba nga customer base yo ng'egezezaako okukola tukwasaganya naye omwami oyo tuliwo babiri wano musibaawo abeerawo era kati alina kakwasaganya wali kale mukama wange kale tweyanziza nnyo tweyanziza mwebale nnyo ssebo mwebale kujja amina ssebo tukisanyukidde amina ssebo GTV for unity and development.